nze empapula ezo zinteereyo zintayipingire kubanga leero ntuuse leeti simanyi na kumanya oba ono omwana yamaze files ze namuwadde. Jesus. Njagala kintandikirewo leero bwana aba flyers zaabwe baba bazikozeeko bulungi simanyi. Ono omwana yamusindise ku Libra kubanga results zakomyewo ne muwa sente simanyi kati oba yamugize. Soke mbuuze wano receptionist ndabe. Hello. Good morning. How are you? Kakati waliwo omwana gwe nabadde ngize nga mpadde basare. Nali namuwa basare from senior 6 from HSC. Kati results zakomyewo nga alina 18 points. Kati Joe namugambye ayitireko wano driver mvuge amtwale ku Libra vocational. Yeah. Naye simanyi oba bamutu tewamulabyeko tewamulabye. Okay, I will consult. It's okay, dear. Thank you. Kale. Wanji? Nafi. Oh, muyingire, it's okay, yingira mukwano. Entebe bwaguga. Tosanyisa okulaba mama. Leero ng'onnumbye ku mulimu. Awa. Nimbadde gireke munaato faayo. Tosanyisa okulaba mama. Ekanna. Bana ewakabe tebabadde abaana bano babadde. Nange era ndinamu common sense. Nti we okugenda eka mataku sobola kusangayo. Ayise ku mulimu asinga. Banageze mama nkero okuyitamu. Nzirayo late nvayo mangu. Wabula kyekyo era kati nganda kati ngende eka anyana abaayo. Era kati benjagala okugenda naye ali ku mulimu. Twe kujja ku office eradde. Eradde mama. Certainly mama. Banange mama akubulire nze golaba mbeera bize enaku zino tubeera bize we have visitors kati bajja ne batuwa sente kati olwaleero nina nze golaba nina ensonga yennyini endeese ensonga yennyini endeese mutabani wange yaŋŋamba ebintu bingi nnyo naye bwe mubuuza annyanukula bitono ate yakoze ekireero Joseph nga omwana Nazaalo mulenzi ogwo Joseph nze banaye simanyi ebintu bye kati oba yakubidde n'akuba mwannyina yagenda Bulaaya ali kati nina omwana ogwo kati kakibiritiye Joseph kakati gwe okwata Joseph nga mwewasa ekyo sikirina buzibu emyaka temugenda myaka 9 kati guno gwe tuli mu gwa 9 mbuuza Joseph omuzzukulu aluwa Joseph aŋŋamba yalirede naye munaye mukyala wange yatalirede mukyala wange Joseph bwatyo bwe yakugambye naye omwana oyo tali serious nze mwewunya omwana wange katono nnyo dia kansooka mpe byebyo ndi naawe njogera naawe katono nnyo dia kirabika era ne mutabani wange akuyita ogamba katono nnyo dia osegeti anti olaba mbuuza mukyala wa mutabani wange otuzaalira ddi obudde buyita obudde obumalira mu mirimu obudde bubeerero otuzaalira ddi omwana wange nedda nina omwana omu ate naye abeera oba mugumba yogera tunoonye eddagala bw'oba mugumba yogera omwana wange wasa omulala segedde kyekindeese kyopola balina ngambe sijja kgendere gekumanyi totuula waka ozunga buzunza ku mirimu ozaala ddi obusungu nga bungi si busungu bino myaka 9 bino byenkola mwaka gumu 2 3 4 tulinze 5 tulinze 6 tulinze omwana we yagala kaddiya mukaddiye mama bino byenkola Joseph abimanyi nakagulawo companies nga 7 zonna nze head wazo bwe buzibu obwo nyina okumaliriza emirimu tuba tuli wakasukali tannaggwawo ng'oweereza omulala enyama ogituwa buli kimu otuweereza naye maama ngoloza twagala byakulya njagala muzzukulu sukaliwo ne bootaddamu kumpa naye ng'omuzzukulu ali wali azannya ndaba Joseph omuto naye oli wano okaddiya mwana wange nina omu mwana wange nedda kakijja kusoboka
bw'obanga tosobola tubuulire oli mukazi te mukazi tunoonye oba olina ekizibu myaka 8 tunalya ehiga timufiiraawo nga kiki ekisigalawo. Maama labayo Joseph ebintu bino ndi mumuyigiriza asobole okumanaginga companies tumanye ezajjinja yazirina ziri mu mikono gye tumanye nti kati nze nninawo kale za mu central zokka eza mu Kampala nze nzivunaanyizibwako ekyo bwezeni ebyo bwe tunaabimalanga emirimu ekintu kyelinako ozaala ddi ompadde omuzuukulu kyekyo kakyembuuza bw'oba omwana wange okozesa mukozesereyo oliawo olima mulimbe ombuulira ati maama labayo juzi nabasindikira ku weekend emitwalo 5 ebyo byo bituweereza sente otuweereza ziba tezinaggwawo noweereza endala tetwagala sente twagala mwana tonamu kutuweereza kintu kyonna kyonna ntwagala mwana oli wano mukazi mwebwasoma mubeerawo ayina mwesiringa kati kugamba mama kamalirize deka fuluma ogendeka soko olineko like abo ba investors bagambe nga batukako sawa soko deka mnonye omwana mama bino tutaba kwasi kifuba kati companies deka bikola mirimu nga tujja kubeerawo mugenda okuvaawo musitemwinamu kintu kyala fuluma lindako mala okugoba ba board members bane nja kuggalawo wano mama nkwegayiridde wabanga ntabani wange akukwasa kisa zengenda kukwasa maanyi ate kati enkwase maanyi omwana namufunira mu maanyi tuti kamalirize emirimu ndyoke nkole ki emirimu gyafulire emirimu abaasoma mu abaaki mulowooza mama bino kali byebikuyinuza bino jabisa fuluma